Bobi Wine avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'aba Big 3 wabula yo ajeeganye agambye nti no ebya Big 3 muganda wange byo abiganye agambye nti no nze ndi real byengenda okubeera nga nkubuulyako ko mu maaso awo kw'ossa ate wali omuyimbi munanga ate King Saha abadde alina munanga ate byakakasa eside eno ne mwana mulenzi byengenda okubeera nga njija nabyo mu maaso awo kakasa nti no video ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba Babita Jaminati sinza ku Jaminati Yogi mu byonna kansuke nkutegeezeko ku wali obubaka obadde bugeetinze viral ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala omukulu munanga ate Bobi Wine yavuddeyo ku wali n'agamba munnange n'ayogera ku nsonga y'aba Big 3 kakati no Bobi Wine yagambye n'agamba nti nze munnange siraba ba artist basatu bokka bannange nti nno Chameleone nti nno nange nti ne Bebe Cool n'agamba nze ndaba munnange kati gomanyi basatu kulaki oyagala okulimitinga endowooza yange zisiraba artist basatu nze bweyogera ku music Uganda erinnya erisooka okujja Hamani Basudde tomwogeddeeko toyogedde ku Fire Lutaaya toyogedde ku Paulo Kafeero so nze ndowooza nti kiba kyakwegulumiza fo kulowooza nti music wa Uganda atandikidde ku mulembe gwaffe waliwo ne betwalabirako ate nabo waliwo be baalabirako babalikidde ba Christopher Sebadduka so nze si kitunulira bwentyo kitunulira lwabeerawo ekiseera ekyokwejulisa n'okwegulumiza mu myaka egyo ne Bayibuli etugamba bwe nali omuto nakolanga ng'omuto ate bwe nakola ng'omukulu so manyi nti tewali kyamaanyi mu nsi nga kwetoowaza kuba nti beetoowaza be bagulumizibwa ate abegulumiza be batoowazibwa tosobola kungamba nti music ali limited kwabo bantu bokaboka simanyi eyo creation ya media nti zisagala kubeera big njagala kubeera real so nze Peter Real one nga bw'owulidde munnange bibadde bitambula wali ku mukutu ogwa TikTok actually kankwongereyo ku wali King Saha avuddeyo ku wali ne mwana mulenzi munnanga ate Nashifu omanyi ensonga ya kaadi mu NUP muganda wange eri mukakkanya emitima gy'abantu abamu munnanga ate bafunye kaadi abamu tebafunye munnange naye nno wali mwana mulenzi ono bambiye abadde musanyufu nnyo era ng'akyayiddeko King Saha mbagirawo wali abadde musanyufu nnyo jjukira nti nno ye bamuwadde kaadi yamanzi bamuta King Saha wo emiyimbi wammwe muganda wammwe era nga ndi wano ne kyali wange omuweereza waffe Nadia Nassif jjukira ndi mu Wakiso nsula Wakiso nazimba Wakiso ndi wano mu Nakawuka lwakyali bange abanneetoolodde awo Nkungulutale Kinaawa wano Kasenge Nsaggu Nakirama Nakawuka Sakabusulu Buvi Jungo Sisa paka Kigungwe waffe awo nakubayita Enkumba awo natukulonda ate wajjudde abantu baffe so abantu monna bali mu Wakiso awo n'Enkumba bayita babiri Lugonjo Katabi Kiwafu Manyago kirira wano Kitubulu Sembera Mpula Kitoro Gangu walala Tina Mpala Tina lya Mutundwe Tina Kitala Tuina Nyamulanda Tuina Garuga Tuina Kisubi Kawuku etuwogenda wa ebe bonna bituni no biri mu area ya fene ya Wakiso no agenda nakonera ddala akoma Namanve ajja nakona Wakiso yennyini najja bwatyo ng'alinga akone Matugaawo n'abakyali Matugayitamu paka around connection ne Luweero almost n'otero tuke bombo awo nga ku 19 around kyomanya map ya Wakiso nene era bannaffe bonna bali eyo tubanjulira Nadia Nassif omukulembeze omwetowaze omuvubuka envuumuulo Nadia Nassif chairman LC5 Wakiso
yoyo nno munangate mwana mwenzo munangate King Saha side awo ne Nashifu kakati no bwenti bwenkoze kakati ntino subscribinga ko sate no kulikinga video nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso awo n'ebirala